Bannakibiina ki Nuupu nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi, Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Lois Lubongoya, tubasanze ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Kawempe nga bali mu kujjuza mpapula ezisobozesa omuntu waabwe Erias Nalukoola okusunsulwa ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North. Kino kiddiridde okufuna amawulire g'abamu ku bantu baabwe okuli ne Charles Serubiri ng'ono yabadde n'ebiwandiiko by'omuntu waabwe okukwatibwa bw'ebyokwerinda ku makya ga leero. Byonna byonna twabadde tubikoze naye ku makyanga bwe muwudde begenze mu maaso ebintu byaffe byonna byonna bikwata nekyo omukisa omulungi nti Nuupu ntegeke bulungi era bwe twogera wano nga kumpi tubaliriza buli kimu ekyetaagisa. Wabula oluvannyuma ono ayimbuddwa ne yeegatta ku banne okuyambako Nalukoola okusunsulwa. Ono atubuulidde bwe yakwatiddwa ne batuuka n'okumuvuga nga bamwetoolooza ekibuga kyonna. Nembeera mu drone omwo nga bali mu bantulugunya nga batubuuza nti lwaki temuva ku gavumenti eno, oli musajja mu kadoleko oli myaka 7 oli mu wankaaga lwaki togenda n'okola ebibyo. Abana baleko bakabe ne mbagamba nti nze ssentebe wa Nuupu mu Kawempe ate nze chairman wa omubaka Nalukoola ndi ku kituufu mbadde ntwala mpapula muwandiisa. Ng'empapula zonna ezeetaagisa ziwedde bano bagenze mu kifo awasunsulibwa okusunsulwa. Olumaliriza Nalukoola ne banne beetadde mu ddene okwolekera ku kisaawe ky'omuzikiti gwa Mbogo e Kawempe ebadde etegekeddwa olukuŋŋaana okwogerako eri abawagizi be. Batandise okutambula nga bwe bayimba ennyimba z'ekibiina kyabwe wakati mu byokwerinda eby'amaanyi. Mu kiseera mpawo ekaaga ab'ebyokwerinda beeyongedde obungi era ne batandikirawo okukuba abawagizi ba Nalukoola. Wano ekizzeeko gibadde miwabo. Munnamawulire wa Top TV abasirikale naye tebamutalizza olw'okukubibwa obubi addusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Mu kugezaako okwetaasa ebigwo bibadde by'amaanyi nga ne Nalukoola yennyini mu mutwalidde. Ono azzeemu okuwulirwako ng'alaajana. Bano bagenze mu maaso n'okuba buli muntu gwe basanze nga bangi bakwatiddwa. Kyokka nabo basanze akaseera akazibu okukwata Nalukoola banna Nuupu nga bakyamulemedde. Mu kumuddusa bamuyingizza akalwaliro akabadde okumpi wabula ng'engoye zonna ziyuziddwa. Oluvannyuma lw'akabanga bafulumya okweyongerayo ne bamuteeka ku pikipiki nga basimbula ab'ebyokwerinda batuuse ne bamusikako n'agwa ekigwo bangi kye balowoozezza nti ayinza obutawona wabula bo ne bagenda mu maaso n'okumukwata. Kino kitanudde abawagizi ba Nuupu bwe batyo ne batandika okukasikira abasirikale amayinja nabo kwe kubaanukuza amasasi. Bano basimbudde emmotoka yaabwe yogayoga ku poliisi y'e Kawempe. Meeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi yaggyeyo Nalukoola ku poliisi mu bigere n'amutwala ku kitebe ky'ekibiina kyabwe e Makerere Kavule. Nalukoola ayogedde embeera gy'ayisiddwamu oluvannyuma lw'okusunsulwa. Bansise ku booda ne bampalabula ku kolansi abaye essaati yange yonna eno gye mulaba ey'ebbeeyi bwefuuse obulere. Oluvannyuma ne bansikawo kale mulaba abasajja abo banafu abasajja abasoba mu 3 ne batandika okunsika abamu eno ojeeke ze bulijjo mmanyi bansobola naye tebansobola. Agamba nti olutuusiddwa ku poliisi nayo bagenze mu maaso n'okumukuba. Byoka batugunda ne batusiba awantu wamu nga bw'onoosiba amatooke nga bwe bagasiba mu muwumbo ne bongera okutukuba kyokka nga ate bamaze okututuusa ku poliisi nga tewali na ssuubi lya kubaddukako. Batandikiddewo okulaga akatengo okuva ku makya mulabye ne n'abakunzi waffe babadde bagenda muwamba kubanga badde n'emmotoka zaffe zino eza mobilization eziri branded n'abantu baffe bangi nnyo abawambiddwa wetuogerera tetunategeera muwendo gwabwe. Abamu bali ku Kawempe poliisi abalala babatutte ku poliisi obw'enjawulo. Poliisi etegeezezza nga bwekutte abantu 4 n'etubuulira lwaki ekoze kino. Okuba nti nno
babadde batandise okukola enkuŋŋaana ezitali mu mateeka oluvannyuma lwa nomination y'omwami Nalukoola. Bwe tubuuzizza akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza nga bwe katannaba kukkiriza abantu bano kugenda mu maaso na kukuba nkuŋŋaana. Tetunnatandika kampeyini, tezinnatandika. Era kati akuba kampeyini oba laale aba agikuba ku lulwe. Kati awo amateeka agafuga eggwanga nga bali akalulu batekebole kalulu ge galina okufuga. Abakwate bakyakuumirwa ku poliisi y'e Kawempe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.